Okumanya otidde, otidde gusajja gwe ndoza lewolota bulosi Bobi Wine wepamira n'amazina ogalya kisirani. Amawulire hasi mulungi agava awali ku family ya Eddy Mutwe Mukyalawe wamu n'abaana amaziga agabayiseemu nabo babegezezaamu vidiyo yonna ngikuleetere mu maaso awo atabuseemuko olunaku olwaleero. Eddy Mutwe ensonga lwaki bamukute eno vidiyo ogiraba ogenda kubanga okitegeera naye nga tetunagendayo mbadde nsaba mugimpereka like nkaso tambula katukirawo bonna abanjagedde okumanya kweno information ddala abaana ba National Unity a platform team Bobi Wine team Eddy Mutwe musembere waneno olunaku olwaleero Mukyalawe n'abaana kikebe okubanga bali mu mbeera mbi anti taata waabwe bamuwambye buwambifu ate mujjukire bulungi ntino Eddy Mutwe sente zakola akola za leero ntino mantegeeza ntino sente zakola zafuna kubanga sente azijja mu saluni wamu n'oku instructinga abaana muki mu jimu mujjukire bulungi ntino abatakoze kitegeeza abatafunye ki sente era bwetwogerera ssaawa zino Mukyalawe avuddeyo n'atabukira poliisi ya Uganda gamba wange mwandi mutadde tewali kiyala kuzeko ekibi nga gwe omulabi wa Wanda Boy Yuji wala olabeko video nga Eddy Mutwe akuba omuntu yenna wabula nti nali mulabeko nga akuba Bobi Wine okitegeera nga mukuuma naye simulankunga kuba omuntu yenna yadde bagamba nti no mukambwe tasobola okukuba abantu 120 naye no video njagala osooka owulirize Mukyalawe oba muganda wa Mukyalawe ng'ageza kukubeera nga express nga feelings ze eri Eddy Mutwe bamute. Okumanya otidde, otidde gusajja gwe ndoza lewolota bulosi Bobi Wine wepamira n'amazina ogalya kisirani gwe otandise owambye eggaali yonna obulagimalawo naye ne bw'onooba wamba ne bw'onaakola Kyagulanyi yajja amazeeko teri kudda mabega entebe ogenda givaamu ate byonna byokola gattabani go ne gawalagu gajja bbiro zaako abo ba Muhoozi bajja kulya amazinga engatto mujja bbiro zaako bisirani mmwe mukoze buli kimu mukoze buli kasasiro mirambo mmwe lwaki towamba president Kyagulanyi lwaki omutya mukwateko olabe embwaggo obw'entebe ogisulamu yadde ewiiki mukwateko olabe oba yadde entebe ogibeeramu yadde ewiiki lwaki okwata bamwetoolodde gusajja gukulu kwebuza amagezi gonna gutambula tokyasobola yadde n'okwetwala ku ttooyi naye weesibye ku ggwanga omuntu atasaana kwetwala ku ttooyi kunya ofuga otya eggwanga n'otugamba nti ogenda tukolera ebyamagezi ebbanga lyomaze nga bakutwala butewaza okunya yensonga lwaki eggwanga lizza emabega lwaki tova ku ntebe lumbe ggwe naye ogenda kuvaako oyagala toyaga kisirani gwe twabakoowa mirambo mmwe egitambula nga gitunula naye nga gyafadda gasiya mulinga n'amazzi. Bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? Can't you have common sense and see nti nekyo kikukyaya tribes endala? For us of course tukube engalo naye ate kinnuma nnyo kati njagala nnyo exposing exactly what nali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba akuba akalulu wali badde oyiga akubira wa. You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's why we are still stuck with the NRM. Gwe notamanya nti obukulembeze is not about Baganda. Otukyayisiza abantu bonna oyagala okuleeta tribalism eddemu abantu batandika okubanga batulabanga Abaganda tugenda kwesigala nti tukyukenga basobola okulaba nti tuli Baganda ennyindo tuzisale ng'omaze otukyayisa. Can't you just learn that leadership is about every tribe, not one? Then nizileta namboze embo fe tusobola okufuna ebirulwa ne Buganda ezirigion ebyo nno nga tubitadde ku mabbali ndowooza nammwe olunaku olwaleero mukkiriza nti eno n'omwana wa Pitu ayinza okuba nga asinga bebeekulu okutegeera awo ennyininyini njagala nnyo okujjukiza Hajji Abudu wali nnyo okulumba eduwa gwe nangolo eyo n'ebizibu namba eri awo esembyayo 156 osobola mukubirako eri mu kabox ka red nabeera nga akuyamba ate ffe naffe tugamba gwe nangolo eyo na bizinesi yo ng'oyagala kulanga naffe namba yaffe eri awo esembyayo 373 oba ng'olina gw'oyagala yisawo for birthday osobola tukubirako
tuyanga tumukuyisizaamu nga gwe ya subscribinga yekasokolize Haji Abudu Mali kuletere share gashumba ngagezaho kubeera ng'alumba Bobi Wine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajifuna otya tubulire emoloka ya miso ya herethe nze nkiinako bukakafu ne video nziina balimba abadongo bafuuti soja ne baduma omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera kati kino kikulu kwabwe tewali antiisa taliiwo. Ine information. Emotoka ya kuchenjogerako wano ku radio sogerako na 2% ku byemmanyi ku opposition. Muwanga Kivumbi tiyali ku list ya Kayihura bwe yawanga amafuta. Tiyaliko. Ani? Muwanga Kivumbi tiyaliko. Kayihura yali yako ya government ya Congo. yali IGP wa Uganda. So balimbe mwe befula abatuukirivu ne sympathy vote eyo ne bava wano ne bagenda ku radio eno ne bagenda ku ndala. Bafuuse bakatonda tebagambwako bakuvunaana omusango ku ssaawa 4 kunya n'eddakiika 2 ne batuula kunya n'eddakiika 5 ne bakukusalira nga toliiwo. Okitegedde oba ku Google kakati bw'otunuulira nti n'amabbala gakola ekiro. Recently nali ngamba mukwano gwange London eyo nga mugamba bw'oba okomyewo lwaki totunda by'otunze wano n'okomawo e Uganda n'ogula ki pick-up n'oteekako ki drum eky'amazzi because Uganda okyasobola okufuna amazzi ag'obwereere ng'ogenze ku luzzi in a well. Tuyina enzizi nnyingi nnyo. Bw'obeera ne pick-up n'oteekamu liters ezimala okwoza emmotoka 10 ogendayo n'obala amafuta agavudde wano ne gagenda e Kawempe ku luzzi n'ossaamu amafuta ekamo kya ku luzzi manya amazzi n'osena amazzi n'ojjuza ekyo kitanka kaakati n'oyoza emmotoka. Kituufu mugamba njogera ebizimbe eggwanga ate nga ni mwana muto nange kinuma okusanga abantu abakulu aboogera ddala ng'abaana abato. Ngamba singa kisoboka neekula bo ne badde obuto naye ate ndaba okuva ku musingi bwe batyo bwe baazimbibwa okubayigiriza kumala budde nga era mu nnimiro tayimu erituuka balimanya nti n'obwofa enjala ku lumbero bafumba. People power people.